Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutegeka ebibuuzo eby'akamalirizo mu ggwanga ekya Uneb kiyungudde abasomesa 114 abagenda okukiyambako ku nteekateeka z'okugolola ebibuuzo eby'akamalirizo ng'omulimu guno gusuubirwa okutandika ku ntandikwa ya ssabbiiti ejja. Okusinziira ku Uneb, abasomesa 6 bagenda kugolola bibuuzo bya PLE, 8 bagenda kugolola bibuuzo bya senior 4 ne senior ey'omukaaga. Jennifer Kalule Musambo, omwogezi w'ekitongole kya Uneb, ategeezezza nti ekitongole kya Uneb kino kimaze okufuna amasomero 33 agagenda okukozesebwa mu nteekateeka z'okugolola ebibuuzo ku mitendera gyonna esatu. Tulina Digital Coordination Centers ezibaziyamba okuteekateeka okukola marking guides ezibagenda okukolako ku markinga nga zitandise enkya y'olwaleero. Twayise ba senior examiners ne ba transcribers aba SNE okujja okubeera osobola okuteekateeka wiiki eno, then wiiki ejja tandika okuba nga tugolola ebigezo bya primary awamu ne senior ey'okuna. Zonna awamu tulina marking centers 33 nga ku zino 13 za primary ate nga 2 za senior 4 ne senior ey'omukaaga. Tusuubira nti no mu wiiki ey'okusatu omwezi ogwa January 2024 tujja kubanga tusobola okureleasinga ebyavudde mu kukola kw'ebigezo ebya P7 ate onayitawo weeks nga 2 tuleke tureleasinga empozi ebya senior ey'okuna singa buli kimu kigenda nga pulaani bwe tukiteeseteese. Mu kitundu kyekimu ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera abayizi abasoma obusawo ebigezo ekya Uganda Light Health Examinations Board kitegeezezza nti omutindo gw'abasawo abamu okuba ogw'ekibogwe kivudde ku bayizi bano abamu okwenyigira mu kubba ebigezo. Ssentebe wa boodi eno Rose Nassali bw'abadde ayogerako eri bannamawulire entinda ku nteekateeka y'ebigezo by'ekitongole ekya Uganda Light Health Examinations Board ebitandise olwaleero. Yagambye nti enteekateeka zino zirina okunywezebwa abayizi baleme kubba bigezo. Examination Board erabula nti ebibuuzo tubijjemu ekintu kyonna ekyokubbira kubanga buli gwe tuwa abantu omwaganya okulaba nga babba ebibuuzo manya omusawo afuluma aba tasaanira kugenda kukola ku muntu yenna kubanga aba atalina bisaanyizo. Era oyo atalina bisaanyizo tewali yandyagadde amukoleko. So tukwatire wamu tulabe nga abaana bonna bafuluma nga abaana balungi ng'era basawo balungi era tewali agenda kusonyibwa awali examination malpractice oba okubbira ebibuuzo. Abayizi 1,984 okuva mu centers 227 be batandise ebigezo bino era guno omuwendo gwe gukyasinze ku myaka egize giyita. Minisita w'ebyobuwangwa Embiri Amasiro obulambuzi n'ebyokwerinda mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Anthony Wamala asoomozezza gavumenti okukomya enkola ey'okumala gayisa biragiro n'amateeka aganyigiriza abatandise b'amasomero ag'obwannannyini awatali nteekateeka ya kugakwasizaako mu byetaago. Oweekitiibwa Anthony nga ye mutandisi w'amasomero ga Satellite Schools e Kawuku obulumi buno aboolesereza ku mukolo kwe basibulidde abayizi nga baggalawo olusoma lw'omwaka guno n'agamba nti abazadde bangi babalekedde amabanja olw'ebiragiro bya gavumenti. Tufunye ekizibu kyenja okuyita okuyingiza ebyobufuzi mu nsomesa y'abaana. Kivuddeyo nnyo omwaka guno nga bagamba nti amasomero tokkirizibwa kugoba mwana kulemesa mwana kukola bibuuzo kasitaba nga yeewandiisa. Uneb abazadde bangi ne bakozesa omuwaatu ogwo era kumpi kimu kyakubiri abaana abembadde nabo wano mu senior 4 ne senior 6 tebamazeeyo fees. Ne bana b'ebyobufuzi aboogera ebyo abamu abalina amasomero ewaabwe omwana ayingira ali ku zero balance. Kati gwe tubadde tukwataganya ne tugamba sasulayo abazadde beeyuna gavumenti yagambye teri kugoba mwana amaze gwewandiisa. Uneb yuli lwaki tebawandiisa nga tebasasudde? Uneb ne bwekubulako omutwalo gumu bwe guti tewandiisa muyizi. Ezo sente tetusaba za kulya buli oba kwejalabya, tusaba sente za kuddukanya ssomero. These are purely private schools. Tetulina wadde nusu 10 gye tufuna okuva awantu awalala wonna okuggyako mu fees ze musasula. Minisita w'enkulaakulana z'abantu b'abeene avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyobulamu ne ofiisi ya Nnabagereka Oweekitiibwa Kotrida Nakate awanjagidde abazadde okubeera obulindaala ku kiwamba baana mu kiseera kino eky'oluwummula. Mubakuuma abaana naye ate nabo mubayigiriza okwekuuma. Ebiri ebwereyo bingi nnyo. Si buli muntu
nti abakwagala abantu abamu nga bwe mumanyi tulina n'olugero makwekansamu abaana ne bajja nga babeesekererezaako gye biggwera nga bamuwambye. Tukola nnyo tunoonya ssente naye tufune obw'abaana nga bwe bababuulidde ebyenjigiriza mbibaddemu kiwanvu naye ekisinga abaana tubamma okutu. Mu mawulire amalala poliisi ekakasizza nti yali meeya w'ensandi Hajji Abdul Kiyimba agenda kulabikako mu kkooti olwaliro okubaako byannyonnyola olw'okukuma omuliro mu bantu bwe baali ku muzikiti gwa Gaddafi wano mu kibuga Kampala oba ku Kampala mukadde. Kereya Nabakka amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga lino ategeeza nti Hajji Abdul Kiyimba ne Hajji Hamuza Kiyemba be bamu ku basiraamu abataano abakwatibwa mu kavuvuŋŋaano akaaliwo. Ono ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku nsonga zaabwe naye ebitongole bikuumaddembe bikyezizza ebyokwerinda ku muzikiti guno ogwa Kampala mukadde okulaba nga tewali mbeera eddamu kusajjuka. Hajji Kiyemba ateeberezebwa okuba nti yagezaako okulumbagana Mufti Sheikh Shaban Mubajje oluvannyuma lw'okumaliriza okusaba essaala e Old Kampala. Naye bwe twogerera kati ababiri bano Hajji Kiyimba Abdu ne Kiyimba Hamza bassizwako omusango ogw'okukuma omuliro n'okutiisatiisa ng'era bwe kati batwaliddwa mu kkooti. Mu mawulire amalala ago gatadde ku bbali ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'eggaali y'omukka mu ggwanga ekya Uganda Railways Corporation kitegeezezza nti bagenda kuggala oluguudo lwa Mukwano okumala ebbanga lya nnaku 16 babeeko bye batereeza ku luguudo lw'eggaali y'omukka. Okusinziira ku Sengende John atwala ebyamawulire mu kitongole kino, oluguudo luno lwa Mukwano lugenda kuggalwa okuva ng'ennaku z'omwezi lumu okutuusa nga 16 omwezi guno ogw'Ekkumi gwe tugendamu. Twagala bategeeza nti nno tugenda kuteekawo akaguudo akalala ku sayidi eno eya Leerwe ab'emmotoka n'ab'ebigere n'ababooda be banaasobola okuyitira. Naye akaguudo kano tetujja kukakkirizaako bavuzi ba trailer. Abavuzi ba trailer, abavuzi b'emmotoka ebinene, akaguudo ako tebajja kusobola kukakozesa era tetujja kukabakkirizaako. Era tubasaba nti we tuggalawo ku Lwokutaano ekiro ng'abantu ku luguudo bavuddeko ssaawa nga 5, abatrera oluguudo olwo tebalukozesa. Abatrera bakozesa industrial area n'enguudo endala ezitayita mu kaguudo ako. Era twagala bategeeza nti Wankoko oluguudo olwo lwagguddwa, olubadde luggaddwa wiiki 2 lwagguddwa. Era bannayuganda basobola olukozesa okukola emirimu gye. Omukulu w'ekika ky'Embogo Omutaka Kayiraga Jule Kasibante asomozezza abazzukulu basoosowaze ensonga ezikwata ku bika byabwe kubanga Obwakabaka bika. Omutaka Kayiraga Jule abadde akyaliddeko bazzukulu be n'okulambula emirimu gye bakola mu ssaza Bugerere ku kyalo kirya Mmuli. Okubeera n'omugaso mu kika okukola ebintu ebirunga ebirambuzi ebiraga Obwakatonda, okutegeera Obwakatonda n'okugulumbiza n'omutendereza kika kikulu nnyo bitukumanga abaana ab'olulyo olumu. Tubeera nga Katonda atuwadde obuvunaanyizibwa obufaana bweru, tulina okweyisa obulungi, tulina okubeera abantu abavumu, tulina okubeera abantu abateekebageza. Jjajja Kayiraga Jule era asabye abazzukulu obutabongoota mu mirimu gye bakola kiyambeko okuzza Buganda ku ntikko. Amyuka Katikkiro asooka ow'ekika ky'Embogo Sheikh Nyanzi Hussein akubirizza abazzukulu okuwangana ekitiibwa n'okujja ensonga z'ebika mu mbuga z'amateeka. Bwe tubanga twagala ekika kyaffe kugenda mu maaso, tulina okukolera awamu, tulina okwagalana, tulina okwegatta, tulina okuwangana ebitiibwa. Ffenna olwo nno bwe tunakola ku ekika kyaffe tubeera ekigenda mu maaso ebbanga lyonna. Kitwegenda okubakubiriza nabaga nti ensonga zonna eziba ziriwo mu kika kyaffe mutegeere wagizirina okuggwera. Gavumenti ya Sierra Leone eyongedde okunyweza amateeka ge yayisizza ogw'okuteekawo kafyu mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'abamukwata mmundu okulumba enkambi y'amagye n'amakomera ne bayimbula abasibe mu kibuga Freetown. Kafyu ateekereddwawo mu budde obw'ekiro agenda kutandika ku ssaawa 3 ez'ekiro akomekkereze ku ssaawa 12 ez'okumakya buli lunaku.
okutuusa nga pulezidenti oba abakulembeze ku mutendera omulala balangiridde ekiddako. Pulezidenti Julius Maada Bio bino yabitegeezezza eggwanga ng'ayogerako gye riri ku lunaku olw'eggulo mu budde obw'ekiro, n'ategeeza nti kuliko abantu ab'enjawulo be bakutte ne baggalirwa mu makomera ag'enjawulo ku byekuusa ku bulumbaganyi buno era amateeka gagenda kubalamula. Ono ayongedde okusaba bannansi mu nsi okusigala nga bakkakkamu nga bwe balinda ekigenda okuddako. Eggwanga erya Somalia oluvannyuma lw'okuba nga lyegasse ku East African Community kigambibwa nti amagye ag'eggwanga aga East Africa gagenda maaso n'okuba nga gayambako ku ggwanga lino erya Somalia okulwanyisa abatujju abatigomya eggwanga lino erya Somalia oluvannyuma lw'emyaka mingi nga waliwo okulwanagana mu ggwanga lino erya Somalia nga bafuna obulumbaganyi obw'enjawulo. Kakati kigambibwa nti East African Community Regional Forces bagenda maaso n'okuba nga beegatta ku ggwanga lino erya Somalia okubanga barwanyisa abayeekera abatigomya eggwanga lino. Eggwanga lino erya Somalia lifuna okusoomoozebwa n'obulumbaganyi obw'enjawulo okuva mu bayeekera aba Al-Shabaab n'ebibinja ebirala eby'enjawulo ebikozesa emmundu okutaataganya emirembe mu ggwanga lino erya Somalia. Kakati Somalia wiiki ewedde yeegasse mu butongole ku East African Community era yayingidde ekibiina kino ekya East African Community era kigambibwa nti kekaseera East Africa okozesa amagye okubanga bagasindika mu ggwanga lino erya Somalia okulwanirira abantu mu ggwanga lino erya Somalia. Wiiki ewedde East African Community yafunye chairman omupya akulira East African Community era nga ono ye president w'eggwanga erya South Sudan, His Excellency President Salva Kiir, era abadde president w'eggwanga erya Burundi amanyiddwa nga President His Excellency Evariste Ndayishimiye. Kakati wetwogerera Somalia ng'efuna okusoomoozebwa okw'enjawulo kigambibwa nti ke kaseera East Africa etandika okuba nga erwanirira omuntu waabwe olw'ensonga nti Somalia yeegasse ku East African Community. Tujjukira bulungi nti East African Community Regional Forces bali mu Democratic Republic of Congo era nga bano balwanyisa abayeekera abatigomya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde waliwo obutakkaanya wakati wa president wa DRC n'omukago guno gwa regional ne East African Community Regional Forces. Kakati kigambibwa nti Somalia nayo yeetaaga obuyambi, yeetaaga amagye okuba nga gagendayo gayambeko. Stay tuned and don't forget to subscribe.